Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso negyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wambozeza ku ddagala ly'osobola okubeera ng'onywako ng'obadde ovuddemu olubuto. Oŋŋambye nti oyinza kunywa ku ddagala ki eryozaako munda ng'obadde ovuddemu olubuto. Eddagala eryo njagadde mbeere nga ndikubuulira nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mubeere nga mulimanya. Kyemulina okumanya nti omuntu wavaamu olubuto ekyamazima osaanidde okubeera ng'onywa ku ddagala eryo erikulongoosaako munda. Eddagala eryo njagadde mbeere nga ndibabuulira. Okusookera ddala nkusaba ofune eddagala bayita kamunye. Funa kamunye muteeke ebbali awo. Ofune ssere ono kikulu nnyo ofuna ssere omufumbe yenna. Funa emirandira wamu n'ebikoola ssere yenna mufuna omuteeke ebbali awo. Ofune ettwatwa, ofune n'ettwatwa. Ku ttwatwa funako bikoola n'obutititi n'ettwatwa ligatte awo. Ofune n'ekibwankulata, ku kibwankulata funako bikoola. Ebikoola by'ekibwankulata oliwo ofumba teekamu ebikoola nga 2 eby'ekibwankulata. Ofune n'ekifumufumu, ekifumufumu kino funa ebikoola wamu n'obutititi. Ku kifumufumu funa ebikoola n'obutititi. Eddagala eryo nga bwe ndikugamba ebeera ng'olirongoosa lyetegereze n'oluvannyuma liteeke mu ssefuulya, teekamu amazzi, beera ng'oliteeka ku kyoto lireke litokote. We lijja lijjeeko liteeke wansi liwole lisigalemu kibuguma oba ekibuguumirize. Beera ng'onywa ku ddagala eryo ligenda kuyamba okuyozaako munda. Ndikuggwa avuddemu olubuto, ng'olubuto luvuddemu naye ng'oyagala okubeera nga weerongoosaako munda. Eddagala eryo lijja kuyambako. Beera ng'olinywako olunaku. Osobola okunywako ku makya ng'omaze okunywa caayi bulungi n'onywako ekitundu ky'ekikopo, ne wana kawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo ekitundu ky'ekikopo. Lijja kuba likuyambira ddala bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okwozaako munda ng'obadde ovuddemu olubuto. Njagadde mbeere nga nalyo ndibabuulira. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso negyegattako mubeere bulungi. Mweraba.